International Events Manager. Era ensonga zonna n'emizannyo ebiko n'endongoka ku ndiri yonna ali in charge paka lunaku lwa Sande. Saturday yonna tumulira. Era omwami we yanyeenya ye ali matchmaker. Fight zino eyagambye n'alwana ono era atubulidde lwaki yasatugolola yalina okuba na Samata. Engenda ku masinga yawe ya mulundi gwakuna nga yakusatu yomayina bwe yawangula golola 2019 na bweta wano mtawali mwochodia ono uli amanya nedogozi wakati mufungu ekibuzo kyange kiri bagenda kulwana raundi mmeka era dakiika mmeka kubanga nze kamakogera nalwana nekolola naye yakyukira mulingi ne bagamba mugenda kulwana dakiika bbiri ate era ne bituuka ne tulwana dakiika emu simata beera stedi agala kusula mu lingi
tolabe ebimu bisinga ku bisale ky'omulimu. Nze Abel Kitaka, Honola Moses, okuba mupiira guli 1-1. Wasembayo ozze omwaka 10 ng'otugamba nti tukusuubiza enogera mu litaani. Enogera tuwa litaani paketi wadde olinda rematch. Nedda tolitayo. Ssekata tasobola kulitayo. Golola.